Eno you wake up call mu program etuli omukeeze. Unayala bisenga atakwate. Unayala bisenga atakwate. Kuba engeri yakajja mu office yekengera abantu atawo yali badde akola nnyo. Alabika akyanoonya ku fayiro abamukubirira bagala information. Tugezaako kunoonya ku mwogezi wa poliisi. Afande takutte. Afande takutte. Tumuddemu ogwokubiri. Damugo mutulabe. Wayise wangojja. Wayise wangojja. Hello. Yes, hello. Afande Jebaliko Sebo. Kale Sebo nawe Jebale. Kale Sebo. Mukama wange tukubiddeko nga tusinziira ku Pala FM. Yes, Sebo. Kakati afande. Ku nsonga zetwagala okumanyaako. Ku nteekateeka z'ekibiina ky'NUP mu ntambula zaabwe. Poliisi gye buvuddeko baavaayo ne bakkaanya ne babaako ebiragiro bye bateerawo. Naye tulabye bwe badde bali mu bitundu eby'ebundi bujjo bataataaganyiziddwamuko ku b'ebyokwerinda. Esebo. Njogeddeko n'abaana baffe ababadde yo ku ground. Esebo. So bo ekifaananyi kye batuwa nti challenge yokka gye bafunyeemu ebadde ya venue. Basanze nga venue town clerk yali yagiwa aba Seventh Day Adventist for 1 week. Ate nga n'abanuupu nabo gye babadde bataddeko amaaso nga gye bagenda okukozesa. Bawo ne wabaamu ka contradiction naye era bw'onyegereza obulungi obuzibu tebuba bwaffe ku sayidi ya poliisi. Kakati mukama wange ogambye nti mufunyeeko message oba oliawo nti bataataaganyiziddwako ku venue babadde balina okubeera. Bafunyeemu contradictions ku kigambo kya venue. Naye ate twalabyeko nga n'okugenda ku radio babadde balina okubeera abakulu babagambye enteekateeka eyo ku radio tebagimanyiiko. Ekya radio kya radio abadde takinnyonnyodde. Naye kyemanyi abakulu ba nuupu Esebo twabakwasa ba RPCs baffe bwe bafunamu obuzibu bwonna RPC abasobola okukola ki okulaba obuzibu bwonna we buli ne balaba engeri gye babufixinga. Afande bwe baba tebamatidde oluusi bayinza naffe okutukubirako naye at least amawulire geninako amatono badde tebanakututuukirira nga police headquarters okutegeera obuzibu babufunyeewa. Afande kakati afande mbadde nkubuuzayo ekibuuzo ekyali badde nga kisembayo ebya mwami Honorable Ssekikubo ebyatuuseko mu ofiisi yo. Kale toyanze Gesebo. Kisa kya mukama ye teyagenze kutuusa nsonga mbakulu. Aye teyagenze ndowooza. Ayinza okuba teyagenze. Oba akyakola kunoonyereza ye akutwale gundi atwale information ng'ejjudde ku poliisi. Ate kyenneebuuza. Lwaki Ssekikubo teyagenze n'alomba? Anti Ssekikubo si yagize kisa kya mukama ye yagambye nti oli yamukubye yamusindikidde abantu ne bamukuba. N'agamba bali mubuuza n'entya. Manyamu bafandi. Okimubuuza mwogezi wa poliisi kasa kyo abajja kuddamu. Kya Ssekikubo. Kisa kya mukama. Kisa kya mukama yakulembeddemu ekibinja bagamba Ssekikubo
fatulisa bubi nze ngenza okusaba esibu okugenda nga ndaba badde njagala mubuyeko ekibuuzo kyempulira muli kyembadde njagala ate omubuuza wekize obadde ogenda kyogera ne weesikamu ddemuko katono eno ye wake up call mu programu etuli omukeeze